Minister avunanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana Balamu Barugahara Atenyi agambye nti ye mwetegefu okuyambako Kano Dr. Warren Kiiza Besigye Kifeefe nti okuteebwa nti singa n'abanga amutuukiridde nti nga bwe yakoze ku bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform 19 President be yasonyiwa gye buvuddeko ne bateebwa. Minister Balamu Barugahara Atenyi ennaku zino yateekeddwa nnyo ku nninga abamu ku bawagizi ab'ekibiina ekya Nuupu wamu n'ab'oludda oluvuganya gavumenti abalala ku nsonga z'abawagizi ab'ekibiina ekya Nuupu abaasibwa mu makomera ku misango nti gy'okwagala okulya mu nsi yaabwe olukwe nga bano kwe kuli Olivia Lutaya n'abalala nga bamulumiriza nti yabakako okukkiriza emisango egibadde gibubavunaanibwa basobole okuteebwa nga ye kennyini mu buntu ye yabapeerereza nti bagikkirize batere babate. Bino bijjidde mu kiseera nga Kano Dr. Warren Kiiza Besigye Kifeefe olwaleero awezezza sabbiiti nnamba okuva lwe yasindikwa ku alimanda eruzira nga guddwako emisango egy'enjawulo mu kkooti y'amagye nga kino kyajjawo oluvannyuma lw'okumuwambira e Kenya ng'ali wamu n'Ajobedi Tutale ne bakunguzibwa ne bakomezebwawo mu Uganda mu ngeri ey'ekyama n'oluvannyuma ne balyoka basimbibwa mu kkooti y'amagye. Minister Balamu Barugahara Atenyi agambye nti ye mwetegefu okuyamba ku Kano Dr. Kiiza Besigye Kifeefe okuva mu kkomera nti bw'anaabanga atuukiriddwa ne wandibadde nga alina bannamateeka abagundiivu. Ababanga bye bakola biganye bantuukirire kubanga oli taata waffe taata wa ggwanga tusaanira okuweebwa ekitiibwa n'obuyambi bwonna bw'aba yeetaaze oya mulwanyi tomuzanyirako naye tasobola kumpandikira kubanga tugambye alina balooya abasinga obulungi ye tali nga bannuuku ye teyeeriddeeko njawulo ye yafunye Erias Lukwago n'agenda n'ajjayo n'ebintu bye Nairobi kati Erias Lukwago Lord Mayor Honorable yagambye alese Martha Karua Minister wa Justice omukyala omu ku balooya abasinga obukutivu mu East Africa kyalese yagenda okubeera lead council. Wabula omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala ngera yakulembeddemu bannamateeka ba Kano Dr. Warren Kiiza Besigye Kifeefe nga ye Haji Ssaalongo Erias Lukwago asekeredde nnyo Minister Balamu Barugahara Atenyi n'amugamba nti ebyokukwata Besigye tabiyita bivulu byategeka zino nsonga za ddembe ly'obuntu na nfuga egoberera amateeka. Mera gye tuyitamu yakufana kuwona ekkomera semunindo ebintu bye batuyisaamu si byakuzannya naye bitaddemu nnyo ebintu by'okubalaata okugeregerera okwogera kino okwogera kiri amanye nti omuntu gw'ayogerako senior citizen Dr. Besigye yayisemu byonna ne profile ye n'embeera yonna gy'alwaniridde eggwanga lino Barugahara tayinaako yadde apoota bweru Balamu yeewa tayite ya Ssaabavvulu era emirimu egyo agamba agikola nenjagala omugamba bino si bya bivvulu si bya kutegeka bivvulu bino bya bulamu bwa Dr. Besigye abijjemu okubalaata n'omuzannyo. Ku ky'abannakibiina kya Nuupu abaateereddwa okuva mu kkomera ne batandika okumulumiriza nti ye yennyini yabakaka bakkiriza emisango ng'abagambye nti bwe banaagikkiriza nga babata nga era nti aliko ddiru gye yakola nabo okusobola okuva mu kkomera. Minister Balamu Barugahara Atenyi agambye nti ateekateeka okusinkana abazadde ab'abaana bano tibalabe engeri gye banaabalungamyamu kubanga kati bannabyabufuzi nti bali mu kubawabya. Nenga njala mbasinkana abazadde twogeremu kubanga abazadde baabwe balimu babeera abazadde bange twogeremu tulabe engeri gye tuyinza okubakubamu abaana baffe baleme kuddamu ate kutomezebwa. Nja kubasinkana ekiseera nga kituuse kuba kati ndi bize nga wompulira ndi Karamoja ngenze kulaba bano be baasiba abakaramoja abatuukana abagundi abo abakaramoja ababbi b'ente bampandikira juzi ne bapita ngendeyo mbasinkane nabo bantu so ndi mu kubo ngenda Karamoja envaayo njagendako West Nile then mu makati awo nja kunoonya abazadde abo njogereko nabo. Omulangira Kintu David Wasajja atenderezza nnyo enkolagana wakati w'Obwakabaka bwa Buganda na Eklezia Katolika n'agamba nti kino kiviiriddeko enteekateeka za Buganda ez'okudda mu kifo kyayo okutuuka obulungi ku bantu ba Kabaka mu nsi yonna mu ngeri ya taratibu nga luwombo lw'amagye.
Bino omulangira Kintu David Wasajja yabyogeredde mu Kereziya Lutikko Lubaga ab'olulyo olulangira bwe babadde nga bajaguza emyaka 10 egya Ssekabaka Ssameja Generali Edward Frederick Luwangula Mutebi wa Lugembe Muteesa owookubiri ne bamutendereza olw'obuvumu okwekkiririzaamu n'okwefiriza byonna olw'eggwanga lye n'ensi ye. Omulangira Kintu David Wasajja yeebazizza nnyo Ekereziya w'Omukama olw'okwagala ennyo n'okutambulira wamu n'Obwakabaka bwa Buganda saako okutambuliranga miramu egy'Obwakabaka. Bw'atyo omulangira Wasajja yatenderezza nnyo Ssekabaka Muteesa owookubiri olw'ebyeyakola ebyali biraga okwagala ensi ye. Bakubiriza abantu baffe obutaggwaamu maanyi, tulina okutuuka ku buwanguzi, tulina okuwangula, wabula tulina okwongeramu amaanyi mu kutabagana, mu kuwuliziganya n'okunyweza obumu. Awo Ssekabaka ajja kuba musanyufu gy'ali era obulamu bwe tebujja kuba nti bwagendera busa. Ekyo kye kirabo kyokka kye tuyinza okumuwa, naye nga mu kubonaabona kwe tube nga tulina kye tujjamu. Tuyige okubeera abamalirivu, okubeera n'omumizi n'okwefiriza. Ate ye Minisita w'ebyettaka n'ebizimbe mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Kisitu Frederick David Mpanga yatenderezza Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri nti yali mukulembeze atasangika olw'obwetoowaze obw'ekika ekya waggulu bwe yalina. Nambe nti ndi wa mukisa ng'ali bwengo okwogerako wano leero nga tujjukira omulwanyi wa Buganda ne Uganda ne Ssemazenga wa Africa Namige Ssekabaka Edward Muteesa. Nze nazaalibwa mu mwaka gw'olukumi-1970 ku lunaku luno lwennyini, n'olw'ensonga eyo ekyennaku saasobola mulabako kubanga yali yakisa omukono mu mwaka gw'olukumi-1969. Nakulira waka nga nina ba oral historians babiri boyinza okuyita bannakinku. Mukyala Joyce Mpanga naye yatunyumizanga ebyafaayo bye yalaba era mu byafaayo ebisingira ddala obukulu byali byafaayo bya Ssekabaka Muteesa. Omumyuka owookubiri owa Katikkiro wa Buganda ng'era ye Minisita w'ebyensimbi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Munnalotale Robert Wagwansibirwa agambye nti olunaku lw'eggulo lukulu ddala mu Buganda olw'okujjukira obuweereza obwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri ng'omuntu eyayagala ennyo eggwanga lye. Saba kuno nga tujjukira omukulembeze ow'amaanyi Sir Edward Muteesa era President wa Uganda eyasooka ffenna nga tumanyi makubo agabiri yalwanirira nnyo okulaba nga Uganda efuna obwetwaze, naye ate yafuba nnyo okulaba ng'akuuma ennono obuwangwa b'abantu ba Buganda. Era leero nga tumujjukira giweze emyaka 55 ng'akisiza omukono, tujjukira ebintu bingi nnyo ku ye. Yalina obuvumu bwa kitalo, naye ate yalina okwagala abantu be kw'amaanyi. Ssaabasumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ekkulu erya Kampala Kitaffe Paulo Ssemwogerere ng'ayambibwako omubaka wa Papa yawummula Ssaabasumba Dr. Augustine Kasujja, Munsinyo Wainandi Katende, Cathedral Administrator Reverend Father Achilles Mayanja n'abalala bajjukizza abantu ebirungi Ssekabaka Muteesa owookubiri yakolera Buganda ne Uganda awatali kwemulugunya kwonna. Kabaka Luwangula Edward Muteesa owookubiri yajja omukono mu ngabo emyaka 55 kaakano egiyise era omukolo guno ogw'okumujjukira gwetabiddwako nakazadde wa Ssaabasajja Kabaka Ssaabaganzi Ssekitoleko Emmanuel Ndiwulira, Nnaabagereka Sylvia Najjinda, Nnaalinnya Lubuga Dr. Agnes Nabaloga, bannaalinnya abalala abalangira n'abambejja bakatikkiro ba Buganda abaawummula okuli Oweekitiibwa Yosefu Mulwanyamuli Ssemwogerere n'Oweekitiibwa Engineer Yohana Batista Walusimbi, baminisita ba Kabaka abawerako n'abakulu abalala bangi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 M905.
Dembe lya musika okukozesa ekiraamo mu kkooti n'afuna obuyinza obuddukanya emmaali y'omufu nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Singa oli akola ekiraamo n'akulonda ng'omusika kibakakatako mu bibalonze ng'abasika oba abakuza okukwata ekiraamo ekyo n'ogattako n'endagamufu oba kye twayise death certificate n'ogattako ebbaluwa okuva wa chairman LC1 n'obitwala direct mu kkooti n'ofuna empapula z'ojjuzaayo era kkooti w'emala okutunula mu mpapula zo kigikakatako okukuwa ekiwandiiko ekiyitibwa letters of probate kkiriza okuddukanya emmaali y'abafu. Emikolo egy'okutuuza omutaka Ndiira mu Birugabunga omubbulukuse omukulu w'ekika ky'Emmamba omutaka mu Biruziikwa owookutaano gitandise n'emikolo egy'ennono. Omusasi waffe Julius Sebuliba ali Buwaya. Enteekateeka ez'okutuuza omutaka omubbulukuse ow'ekika ky'Emmamba mu Biruziikwa owookutaano wowulira bino nga zitandise n'emikolo egy'ennono egigoberera okutuuza omutaka omubbulukuse. Enteekateeka zonna ziyindira wano ku butaka bw'ekika eky'Emmamba Essagala Buwaya mu ssaza Busiro era nga abakulu abakwatibwako mu nnono mu kika kino eky'Emmamba wowulira bino nga bakola emikolo egy'enjawulo. Egimu ku mikolo egikoleddwa omutaka omubbulukuse mwe mubadde okubikka akabugo, okulasa ente n'emikolo emirala egigoberera ennono mu kika kino eky'Emmamba. Katikkiro w'ekika ky'Emmamba ky'omubazzi Kyobe Kaberenge Gerard ategeezezza nti emikolo gyonna egigenda mu maaso egiwedde n'egyo egigenda okukolebwa gyonna abavunaanyizibwa oba balina obuvunaanyizibwa okugikola be bagenda okukola emikolo egyo era ennono eyo teriimu kwesooka yadde okweyagaliza. Era wetwogerera tuna gavumenti omubuze yayingiridde ekibira era emikolo egimukolwako ginaatera okumalirizibwa ate nga n'omubbulukuse emikolo gy'atakirako egy'okulasa nagyo gimaze okuggwa ate kati tugenda mu nteekateeka endala ey'ekkanisa. Ye Katikkiro w'ekika ky'Ennyonyi Ennyange Fenehasi Lutuuma ono nno nga ye yalondebwa okukulemberamu akakiiko akayambako ab'ekika ky'Emmamba nga kabalungamya okugoberera ennono n'obuwangwa sako bulombolombo mu kuzuula n'okutereka omutaka ategeezezza nti buli kimu kigoberedde ennono. Omutaka omubuze Gabunga owa 37 mu Biruziikwa owookuna agenda kuterekebwa ku butaka bw'ekika Essagala Buwaya mu ssaza Busiro era ng'ono asuubirwa okuterekebwa ku ssaawa 8 era okusinziira ku bakwatibwako ensonga mu kika kino eky'Emmamba batutegeezezzaako nti ono asuubirwa okuterekebwa mu mbugo ezisoba mu 200 ate n'ekinnya ekiweza fuuti 15. Kulwakyana 8 akatonyeze 8 Chabasa Farmer Radio Buganda nze Sebuliba Julius wano ku butaka bw'ekika ky'Emmamba Essagala Buwaya Busiro. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Yassini Sekidde annyonnyola ekimu ku bika bya ssukaali ebyeyongedde okutawaanya abantu ebiro bino. Okusookera ddala njakuwa ekika kye tuyita pre-diabetes. Wano nno nga bw'owulira pre nti bwe bulwadde okubeera nga tonnaba kubufuna naye waliwo obubonero obulaga nti oli wakufuna diabetes oba sukaali. Mu pre-diabetes omuntu abeera ne sukaali mungi mu musaayi gwe oba elevated glucose levels mu musaayi naye nga ate talina obubonero obulala bwa sukaali. Ekika ekyokubiri tulina type 1 diabetes nga mu kika kino omubiri tegusobola kukola kirungo kiyitibwa insulin ekibeera nga kifuga sukaali mu mubiri gwaffe. Abanene mu gavumenti ya Kenya basambaza amawulire agalaga nti benyigira mu ntegeka ez'okugezaako okugula tekinologiya ayinza okukozesebwa okubega bannakenya nga tebamanyi bagambye nti gazze mu ngeri ya mmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno by'atali erabira. Alipoota ezafulumidde mawulire e Kenya zaalaze nti waaliwo omukyala omukanada naye nga asibuka Kenya Mary Wakyuka Maina eyagenze mu kkooti n'aloopa abanene abali ku lusegere lwa President William Ruto nga
alumiriza nti bano bamenye endagaano gye baakola okuwa gavumenti ya Kenya tekinologiya ayinza okukozesebwa okuketta bannansi nga tebamanyi. Kigambibwa nti mu mpaaba y'omukyalo ono alumiriza nti tekinologiya gwe baalagaana awe gavumenti ya Kenya yali wa kukozesebwa okulondoola bannamawulire Kenya okubalemesa okuwensa amawulire amatuufu okubega bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya wamu n'okulondoola bannansi abakozesa emitimbagano saako okuvuga wamu n'okukyusa emboozi ebeera ku mitimbagano nga Ruto yeetegekera okulonda kwa 2027. Wabula akulira abakozi n'emirimu gya gavumenti Felix Kosikeyi n'omutesiteesi omukulu ow'eggwanika Chris Kiputo aboogerwako ennyo mu mpapula za kkooti ebiboogerwako babyegaanidde ddala bamuyise swakaba ne balayira nti abafulumizza bino bwe batabimenyawo nti babatwala mu kkooti emmeeme batunduggenga akanyonyi akakwate mu ngalo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chabasa Farma gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka okumanya ebisingawo okuba ku 0754-002 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering technology ne bizinensi ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okuzuula ebirungi ebiri mu kokowa nga kaakano bagamba tibakizudde ng'okunywa ebyokunywa ebikoleddwa mu kooko kiyambira ddala mu kusala amasavu g'omubiri amabi agaleeta endwadde ezitali zimu. Abayivu abaasookera mu luzungu olw'ebiraka olwa awayulika wentunga okunoonyereza okwaluno bakoledde mu University of Birmingham e Bungereza kokowa ne bongera okumwetegereza mmekalirizo g'ebya ssaayansi. Aboogi b'obwongo bakizudde nti bazudde mu bungi ebirungo ebya epikatekini mu kkooko nga bino nti babizuddemu amaanyi agasala ebisabusavu n'okukendeeza obulabe bwabyo bw'atyo omuntu n'asala ku bulabe obungi obwandivudde mu masavu g'omubiri agamu amabi. Omu ku bamanyi abeenyigidde mu kunoonyereza kwa luno Profesa Katarina Lwendeiro agambye nti ebirungo ebiri mu kokowa era biyamba mu kukakanya puresha obutereevu saako okukendeeza okweraliikirira n'okukabirirwa ebireeta embeera ey'okulwala obwongo.